Kamba kubize subscribing, sharing, commenting, sakono okubunyisa emikutu gino gyombi. Mu maaso eyo tusuubira okukyusaako erinnya. Era ebyuma bigezaako tubiteekateeka. Andikoze ki? Munnawe waliwo omwana yakeera ku makya naggulawo omukutu ogwa Uganda byogere. Oli serious? Naguggulawo. Nono mukwano gwange. Era kaizi yabimpiriza lagala balaba. Oli serious? Fight with us. Sikyalwana ntalo n'abantu. Bw'owulira nti oyagala kuyitira muze ogukuke. Ngaze mpitira side zeri. Bashite wekiri papa. So yaguggulawo ngulaba akozesa nno logo yemu colors ezimu na buli kimu kye kimu. So ebyo nno bingi. Sisobola kulwanagana n'oyo mu ngeri omuoba endala. So wekiri mbanirizaako nnyo nate kasweti muli bulungi. Eno nze Kakalamu the answer. Wano nina Remy Ntambi, wano nina Kayo Wisdom Official nga bulijjo tuli naye. Tukomyewo nate okwata tumulungula ku nsonga ez'enjawulo ezigezaako okukwata nga zitambula naddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Tukkiriza nti kati kibe omutima gukusinziira wano ne gutulumira eka. Ne tusobola tumanya biki ebigezaako okukwata nga bigenda mu maaso sides eyo. Oba oli awo kye tusobola okukolako naffe tukikole. Ekisobola okukwata kikyusa eggwanga lyaffe Uganda mu ngeri emu oba endala. Yasandikira wa Ntambi otubuuzeeko olunaku olwaleero nga tuguli mu kugeraageranya ku 10 mudu yeri etya? Ku 10 mudu yange eri 5. Lwaki? Wano wendiwo walungi, ensi nnungi buli ekiriwo. Ngamba olwaleero today's mood. Anti ebifa e Kampala. So it's 50-50. Mood today. Nze of course nalabako kojja wange Kasumba ng'agamba nti yayogera ekigambo era dda n'agamba nti beesimye abantu abali e Uganda nga tamanyi bigenda mu maaso nga tafaayo bigenda mu maaso ng'ali awo kati lumu nagendako waffe mu kyalo nenda brother wange nga ku kyalo konna wandaba ku TV agamba oyo ye muganda wange oyo bulijjo gwe mbagamba nana nga bagamba bakimanyi naye waba yakacoka nawe soko nyongerawo ekipabya wandikawo mu kitabo wandika mu kitabo ajja wiiki ejja genda tuuka nga njireyo ekitabo kati ye tayagala kumanya kasita alaba Wisdom ku TV oba ku ssimu tamanyi birala kugenda wali n'okujja e Kampala banga akyadde mu nsi endala. Kati abantu bannayuganda nga abali awo tamanyi kigenda mu maaso simanyi abantu babataddeko envumbo tamanyi na bikitegeeza bannange beesiimye tebanyiiga tebanyiiga tukesa n'olyaga naye ate munnange kambabuulire lwakwebuzaabuza nabo ate abo Uganda banyiga nnyo. Kakalamu waliwo omuntu ng'ali so comfortable mu bulamu bw'alimu nga teyeegomba kwambalako ssaawa ne waba ayambadde essaawa tamanyi we bagiyita linnya tamanyi kibayita kulya bulungi. Nagamba omuntu like 10 years ago nti nze sikyalya kukkuta ndya kuwoomerwa nangamba kaye bannange wafuna ssente koze nedda that is the principle tetulya kukkuta mbuka ndye neyeekya waleegezeko ku mukolo noyo omusajja ng'atidde emmere ne gy'atamaleewo ng'agitaddeko ne supu ng'ayiika n'omusasi ate ng'ambadde ekkanzu. So otherwise ebigenda maaso mu Uganda ekirungi ndi musanyufu okuba omukulembeze wange Remy waali waliwo abantu benalabyeko nga bempinga bakiyaga era tugenda bamubuuza nga bakola statement ezitateredde naye ngenza okujjira nenda aka video ate ng'alina kyannyonnyola mutebama kubanga nze nanyiize okumanya kanyiiziza baba sebo katono kano solokerabira tugenda anti ngenda solokerabira kano okumanya bano makuta babadde banyiize omanyi nti no bagenze ne bazuula muganda wa Kirumira nga tali ku internet ne bamuleeta ku internet namugamba langirira wano obuzala tadda wano so muganda wa Kirumira omuvubuka oyo omuvubuka gwenda abaali so smart and bamugyeyo kikutegeeza ky'abantu bakoowu as long as onoyimira ku nsonga za bannayuganda n'oba oyogera lukyoli naye Muhammad Kirumira bamutira awo naye mu by'okusaba naye gwenze bannange twasuba Muhammad kubanga singa parliament yaliwo nga Kirumira wali ku mulembe guno ogwa Bobby
oyo kirumira yandi kubye omuntu engumi na bulyo waliwoze ebintu embi zero bambenjagala Zebbulo yali yagamba bato omukumi wa Bobby Zebbulo ne kyamutisa abantu bakimanyi yayogera statement eji era nengamba gayo omuntu Zebbulo kyayogedde ekyo yagamba baso omukumi wa Bobby ne Bobby tofaayo ngenda kuwa abaana nga 10 Nwagamba n'omuyayo nasolo kikola waliwo abantu abamu abafa mu bulamu abafa mu Uganda ng'omutululya noga nti mukana akalulu naddala kano ketugenda mukaka ng'olaba tiyandisimatuse waliwo abantu abamu bubulaba nga bagenda bugenzi mangu naye nga mukano kano singa twali sinyumirwa Uganda kati gwe kuba mwaka faananyi nga kayibuzidde omwali Canada nga Isima ali wali baida kyanja nga omuliro guveeri ne kujja bwe guti goma internet ekyandibaddewo sigale wasimatuka neyogenda n'otula n'oga kati olisola muddamu nze katati nawe ebibyo nze bano bakyali omanyi bakyali abo nali ngamba bala ne kano kwabeeramu kano omanyi tukize tugaane mubeeramu kano mwana wa Mujasi simanyi story nawe oba obalaba oti nze abantu bali tebamanyi naye nze nasulako ku Mutesa wa Royal University nekirumira yali kiri nti entambula nze kankubuli kuva Bobweni yesimbawo nga nze sizibu okunsanga nga nvudde Kampala mbunsula mpigi nze nazimba mu accident muze katono kamwogere tesijja munyiiza muzeeyi wa Ketti yampita Ketti oyo yali wa Eagles nanga atuula wano nanga mwana wae katika nkuli to damu fuluma Kampala wano ate yakingamba ali wakubiri nejino kanje yakingamba tufuluma Kampala nga tutugambe nangamba nti mwana gwe bajja kutya mu accident yali woku nenga sibera nko mu ego nenga lwakubanga muntu kwagala osegedde Remy nagamba mwana gwe kwegayiride ekyokubiri ekibintu okuba mabaala program etandise oba tukyeyanjo ono mugambye mudize tazogedde tayogedde tamayira kiti bubuuzizza naye walioka akikudde mutumanye zezimu ku kalicha zawa ne bisere bisinga ng'oli mu mirimu otuuka nga muli mu meeting ne yakugamba mudu yeri feeling oti ya 10 nali mu meeting ne bangamba mudu yeri etiya embagamba ati oyogera professional noyogera omwana oyo vuga programu eno n'obukugu kubanga ajja gitutwalako moderator laba tugende bannange oba owuli oyagala kujja ku Canada waliwo conferences nyingi tetujja zogera wano ojja kukubirako bukubizi kasimu tukugambe conference waliwo ya Daphne ya Waswa ya Kabite African Decent Ontario waliwo conference tuyinanga mbutufu bantu abo batuufu tebakubbire Uganda so oyagala kujja Canada okweta mu conferences ebirate tujja byogera nga wayagala dde okujja Canada okola networking ogenda kunkulira ku kasimu n'oba tolina muntu asobola kuyambako kutereeza ku byetaagisa onkulira kasimu naye mbakuwa abantu abali registered nga gavumenti ya Canada bamanyi nga basobola okuyambako ku mpapula zo enamba yange eri 07049 sindika WhatsApp teako audio nga gweyagalako okujja ku Canada tulabe ebiddako Kairi Slim T akajani akasalo mugejjo wasobola kuba nga toli munene kagulire maama ojjajjawo bataatawo ng'omulabe olubuto olumususseeko mukazi ava kuzaala bamusaza olubuto lunene Kairi Slim T asala omugejjo osobola ogenda ku website www.kairi/organics.com oba n'ompeereza ka message nonga wisdom njagala kajani ako WhatsApp nkwe namba yagirina kandi akajani ne kakutuukako wonna wooli mu nsi yonna sala omugejjo kali organic tekalina kirwadde kyonna yes kakanye kale njagala okuba ate nga ategeeza ku bannayuganda naddala abagezaako okuba ate nga bali mu mawanga gano naddala gano ge tulimu nga okola emirimu 2-3 okwebezaawo kujjukizaako bannaffe aba online business era nga mukyala Dorothy yagezaako okuba ate nga akwasaganya kalanga ako nga we kavuze nga we katambudde osobola okuba ate nga omukubirako mu WhatsApp ngako n'akunyonyola ebisingawo
ovaanga ku muntu eyakuva nako wosiimira bw'okomerawo naye nga takulina n'abantu abo batubaddemu ate gamba nga n'owomulanga Staffeba Uganda nabo bange bakulo nga n'obalanga bye bakola gyebiri bagamba bambaako bandeka soke nkakkane kati osimbudde naye byenkwasaganya bye bikyali ebingi nange nandyagadde nnyo kubanga kino kyefiiringa like I feel this wempulira nga ntudde wano luli nali mu kyaki nga balina gye bantadde waggulu gyenkola ngataddeko headsets kati nagundi wange omukwano gwange nagamba mayi Gerald yali akola mu radio kati bateekako headset awulirira ddala ngakobe biire yagikomezaawo eri enyirinyiri gyawulira so abeera awo walina obbeera wawulirira emirembe so wano nange mpulirawo emirembe singa mbadde nina obudde obwaddala nandibadde nzijanga ne tutuula ne twogera ne tukwasaganya kubanga of course bingi nnyo ebigezaako okuba tebitambula mu ggwanga lyattu Uganda byolaba ne bikunyiga nogaa naye oba today I come out n'ogezaako noonyako kayes n'ogezaako noonya ku ntambi nga buli omwe ensi emukutte nga walina okuba te ng'etambula ate ng'okitegeera nga n'omanya nti buli omu alina ngeri gyanoonyaamu kyanoonyeemu bwe tufuna obudde like today kisobola okukwata kyapeninga ne tutuula ne tukwasaganya mpula era tujja tutuula lwakubanga omanyi kankubule kakalaamu bantu bangi batuuka mu zino ensi n'abula emyaka ng'ebiri esatu ne kino kyennyini abantu batugamba banaye mwe baana mwe mweyagadde mujja mu nsi ne muba bwe mutyo abantu abamu nange mbatunuulira ate ne mbatya nga naddala gwe like sometimes abantu bampeeza clips nga anekaye mwana kikola atya boyo okubeera nga asuula okitegeera naye kati abamu tetuli nnyo bagundi bwe tutyo abamu kayana n'abantu like osooka wese anoga anyway let me just be kaneeberere nga bwelina okuba te nga mbeera mpolampola ono tambi mumumanyi musajja tuli naye wano era nga yali jesweka Kampala awo Kaye Wisdom tubadde naye shows eziri ku channel kuno nga tukola naye sizibala mpitirivu nnyo okuzaama so buli wajja ebiseera ebisinga mutunuliza nnyo mu ango eya ebitambula mu ggwanga naddala ku nkyukakyuka n'ebintu ebigezaako okwatabira mu koweeyo so eyasoose tulina we tukutteko neŋŋamba oba oli awo mu mulundi guno kita tukutteeko ye list egezaako okuba ate nga ekolebwa eyogezaako abantu ebwama aba MP abatandise osala enkuubo ono adde eno sayininga gye nadde ndaba omubaka bamuyita Nsamba ng'agamba ensanja ng'agamba kiki wamubende oyo Nsamba yara ng'agamba kiki siraba wekikulumira kukwata mukono n'osayininga n'oteekako gwa awozamba ono mukwano gwange simanyi ono bino tebirimu bya mukwano like first expression yabadde eraga nti naye balina obulumi mu ngeri emu oba endala so anyway njaga sooka tunulire ku listi simanyi ani asooka okikwatamu lisiti eriwo then tujja kukwatako ku mukulu Ahudaman Kiyaga Hilary abadde muntu waffe wa industry eno nzikiriza nti oba oli awo nga tanaba kulaba mpuuga yajja omwana yaleeta akamasu kajja kukwata emmese oba olikyali awo akakutteyo endala according nkunzikaye mbirivinga nti nga Ahudaman tanaba kulaba mpuuga oba nze akiraba obubi yasooka kulaba Bobi Wine era nze kyekyekyamuyemukwebezo kitegedde nalabye Ahudaman kyobola njagala onobasooke nawulidde obusungu nti Ahudaman baleme kutumanyiira mu bantu babiri ate mmwe banaye kambabuulire Ahudaman oyo mulaba lwansi bannaye bantu mutategeera bintu bimu lwakuba tusirika Ahudaman yakuba music n'aba mu Eagles nga bamuwa batuuka nga bamuwa emitwalo 3 2 Kazini Kusase yatugamba lumu Kusase keti yamuwa emitwalo 2 yagikanyuka n'atambula nga kiganye n'okugenda okweyunga ku Eagles production yali nga akuba music nze music wa Ahudaman anyumira ebyalo naddala gospel music naye nga taliimu ssente n'amala nga kimumenye n'agenda mu Eagles agenda otuukayo nga ssente zikoze eki naye ng'omuntu gw'amanyi nga kyaliiwe ye Bobby bannange entambi kambabuulire tugenda kwejjako abantu
nga abantu abo abatusooka okolagana abo abantu babayisa bubi kyogedde bulungi nali ne Pastor Serwadda ne mutunundi anga alina omuntu omu gwayogerako ne kamera nze okwetonda ku lw'omuntu oyo ebyaddala kale bantu lwakwagwa oli omusumba tulaga mwogerako ebyaddala nze nali ku Impact FM nagendayo ng'omukulembeze w'abayimba gospel kati okukakana nga bampadde program naye nga si kunsaswa namuga ngenda gikolera bwereere nene muga agenda gikola nga ndeetamu abayimba gospel n'abatali ba gospel kubanga nze natandika olutalo abayimba gospel kuba mu makanisa okugenda okuyimbira ewala Pastor Serwadda n'agimpa nalaba Pastor Serwadda ng'alwana bugingo okufuuka pastor naye nga abamu abakadde ba Victory baganye waayi ti Pastor Serwadda yali busy nga ndooza teyetegereza nnyo karakita ya mukulu ki kati nga bano bagayi gwe Moran posimanyi oba wali ogimanyi yalingawo kibuye gayi nanyi waayi yatwala abaana bangi mu America waliwo kati supermarket oba waliwo supermarket oyo gayi mugagga yamu bali kubanga lumu bakola meeting and some of us we came to understand the meeting nenga discussion yali ku bugingo kati bugingo yali mugezi yakozesa ki yakola olukujjukujju nti lunch hour zatandikira abo abasajja abatandika kukola lunch hour by the way lunch hour Galeskino wa watoto wajja mu Uganda yasaba muzeyi wange baluwa mu okukola church mu Uganda kati nga tebanamuwa lukusa n'asooka kola lunch hour ku Speak Hotel ekigambo lunch hour we kyava nga akikola during lunch time oyo muzungu kati anyway mu banna Uganda Serwadda akipika kwambya alimu okuleeta abasiraamu n'okukayana bugingo n'akola amagezi ng'omanyi omukujjukujju yajjanga ssaawa 5 kubanga yali takola kati nga akera n'etula church n'asaba n'atuyana kati Serwadda lumu aba ali mu office bw'ati tukola ffe tujjaawo ne tutereza ebyuma n'oyogera ne Martin mutabani wa Serwadda n'agamba ne bannange omusajja oyo yajjanga ne yeetooloola n'asaba waki temuteerako byuma okitegera mu bulungi nga tamumanyi namumanya omwana nakkirira n'asetinga bwati ebyuma n'aleetera bugingo microphone agikwa nga tulina waggulu n'atandika okusaba kati bugingo kyeyakolanga ndoozi afuna essimu yo y'omwana nga buli wajja batayako n'akola ki kati n'akwata omutima gwa Pastor Serwadda ka Pastor Serwadda engeri gye batambula nnyo n'agamba nedda abaweereza bano tuba situle n'asitula bugingo ne wabeerawo meeting n'olutalo lw'amaanyi abakadde nga bagamba oyo omuvubuka musumba tonna fe abasabira wano tulaba Katonda atugamba kino Serwadda n'agamba nedda engeri gye namugambye nti musumba leka afuuke musumba ebisigale tunaabiraba yamala emyaka 5 ng'avuma seti Serwadda kikyengezaako okugamba kakalamu abantu abakoze Remi obubi bw'otojja kutaasa Remi ono ogenda muleetera okulekeraawo okuyamba abalala balijja Bobi Wine ayambye abantu bangi bwe tutasobola kwogerako wano osigala ekintu ekyo naye bwe tutavaayo kumutaasa ku nkuyege ku biyenje kati ne tumuleka mu lutalo asobola otuuka kuba kakati wano kakalamu kati kankubuli soogedde bubi singa Bobi Wine akeera ebya swago n'abivaamu naga naye kyekinzita bannange tudde mu mazima kyekinzita naga naye mmanyi mbeerewo wano ngende mu America neewummulireeyo kubanga access agirina yagamba Bedi bwani I was a star bali ku Pasika namugamba gwe yamugamba nedda olaba olunaku waliyo okwekalakasa wano okujjukira awo nno munnange bwe nategeera Bobi Wine tuba tuli mu sweet car omuntu gwe nali naye nga yambadde t-shirt ya Bobi Wine. Bobi Wine is my president taddeko n'akakofiira ka people power basajja bayingira babiri nebagamba oh my god I like your president man this guy takes sense negamba Canada wano mayiro meka omwana ono okubeera nga yava eggomba bali omudisikaasingako wano akitegeera kati nze ngaze ntugeseere nga mwana Katonda nyenge gyasiramu abantu omuntu omudisikaasingako inde sikwogera bubi mukulembeze nze njagala omuntu ampeeyo ka clip nga badisikasinga Besigye mu UN parliament mu UK parliament Katonda nnyo mukulembeze Besigye yamala emyaka 2 nze mpaayo ka video nga Senate edisikasinga Besigye oba UK kitegeeza impartation yakoma kaleerwe ono omwana yajja kyekikye nagambye ffe tulina mwoyo nze simanyi balala omwoyo w'okusoma ebiro n'ebiseera the spirit of discernment ategera ebiro n'ebiseera mwefuutukaawo ti Bobi Wine ono atayogera nnyo luzungu atalina zi PhD ajja atya mu biro ne tuuka nti UK parliament etudde 30 minutes edisikasinga gy'olwo senyo ina Bobi Wine ekyo impartation nti bino ebintu bye tulimu bya ddala
kati omuntu yenna agezaako okukakkanya Bobi Wine tulina kuyimirira because tulina protecting ekyo. Bobi Wine ye Musa waffe waleero esegedde. So he's a star. See, he was. Yajjukiza Bedi Bwanika oli omubbi n'amugamba gwe musajja mpuliriza. I was. Osobola okuba olowooza nfuuse bufuusi kubanga ndi president. I was. Kizibu nnyo batono nnyo abantu bajja ne bafuuka president b'eggwanga nga basita. Ekitawaanya America ku Donald Trump yafuuka president wa America nga sita. Nga sita ebyaddala. Genda olabe Arnold Schwarzenegger we yali gavana wa yali Amini lwaki yali star yali spokesperson yali awangudde akubye knockout nga mmeka abantu bamanyi byapa bya Amini batulagako bino bya bukyamu kati abakulembeze abajjanga ba star baba bazze kukolera abantu byonna yabiraba ye byaddako oyo George Bush yagamba abantu nti family jenvaamu tubadde bakulembeze mbuzayo ekintu eki kubakubira bannalukalala benefit tax what nakikola munna. Anyway, ntamyo nayogera America ye waba ogenda muwayo okusookera ddala abandaba n'abampuliriza erinnya Remy Ntambi district registrar wa Kampala yonna nakati mukulu tata kutuuka omuntu anti kati wetuga internet banoonya busobozi n'oba ku maazi tambireko ekifabala bakwate kati kuba mu office okwo kibalemeza okuva mu ntebe nedda kati nze bakama bange bwe bagamba mbuno uliriza sebo bakama bange bwe bagamba nti enkya sikyali era sisobola kubeeranga eyali eyita ow'ekitiibwa eyalemera ne kubwa komishona kati kyekyo kyendaga nti nze nafuluma eggwanga naye nkyali kakati mu mbeera efaanana bw'etyo nti ate oli aliwo ku gurawundi eyali azannya katemba bamugambazza kubanga byolimu si bye twakutuma kati buli bw'olemera ku kintu ekituufu mukama we ategeera nti oli ku layini nga maze okubuuza kuba tulaba munzikirize ntumireko ku president wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu bokiririzamu ne SG w'ekibiina kya National Unity Platform naye mubuuzizzaako nnyo omukulu Lewis Lubongoya twayongeddeko ne Katana Ssentamu anti batugamba okulebera n'okuba Katana yesi musisinkanangako ne ntumirako n'owekitiibwa badde yesi musisinkanangako naye Francis Zake Butebi commissioner omulonde ow'ekibiina n'owekitiibwa Fred Nyanzi Ssentamu. Lwaki abantu abo mbatumidde Joero waffe yali exception oyo ngenda musembyayo wali eringa maliriza lwaki abantu abo mboogeddeko nti tubeerabira nnyo kubanga nuupu eno bano abasajja abagirumba balina ebigendererwa lwaki ebigambo bino eno njagadde mbikubuulire nti mu kaseera balina mission eri hidden omugalatiya yajja n'ekibiina baali bakiyita PDP mu kaseera omugalatiya yanikoze Abedi Bwanika anti yagamba esimu na Uganda mu jumbo kakati mu kaseera ako PDP yamanyira bwe kigwayo naliwo nti yajja n'ekibiina kye mu kaseera bwe twalina people power ne batugamba nti people power it's a pressure group movement kisinde nti twadda mu nkola ez'ebibiina by'obufuzi terina gye tukola ki mukitegera luvannyuma ffe twalowooza nti tujja kujja ne pressure group oba tubeere ba independent bagiregistering naye nga bw'omanyi nti nuupu erimu abagezi bangi abali visible ne invisible era toddangawo mu NUP noga nti nze mugezi wa NUP abantu bangi bakozeeko interview wano naawe nakola kuba Ashiba Katonde bangamba be baali bategerera ekintu ekyali kigenda mu maaso anti alimba kakati we yagenda eri kati mulaba amagezi ge
omaye omuntu omugezi nawadda wali bantu bangi badde bagamba nti kyabulimba n'obwama Katashibaga alina ebikolo bibiri ku lubalaza ku nnyumba etaliye mukulu katono nnyo newe yasembye okulaga abamawulire abasipaaka ennyumba eyiye bannayini ne bavaayo yoyo gongamba yali ategeera lwaki bakola ebintu ne basajja Katashibaga yali ayoza mipiira gya mmotoka ya Bobby talina kye yamuyigirako kati fe abaali bamugulira enzijire katukunnyonnyole tosobola kulina na Bobi Wine ng'omugulira n'oluggi n'otofuna ku magezi ge wali olabye y'omwana wali obaddeko n'omwana lindako wali obaddeko n'omwana wa Nuupu ne yeeyita nti nno wano wange nga siwuwe kitegeeza tolina kye wali oyize ku Bobi Wine obadde ogamba otya yangamba nti taba kuba ye principle ebyo nena bitumulowooza teyandi bituuseeko yamuwa ekirowoozo ekyo yeerimba lwaki ye tabiri kati tabiri nga ngenda maaso nti mu kiseera ekyo ne tunoonya ekibiina ky'ebyobufuzi kye tunagiramu nga party political party nekwe Katashibaga ayagala kulwana ne mukaaku yatugambye kakati mu mbeera efaanana bw'etyo mukaaku yatugambye yatande mu mbeera efaanana bw'etyo twafuna okusoomoozebwa naye lwaki nkuleetedde ka flashback ako twafuna omugalatiya najja ng'atukakasa nti alina ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri registered PDP wuliriza kakati mu mbeera efaanana bwetyo n'atulaga constitution y'ekibiina ekiki ekyo n'atulaga nti ye nannyini kyo era tusobola pulezidenti asobola okyesimbiramu n'ababaka ba paaliyamenti na buli kimu ne consent n'emikono n'alaga na buli kimu naye neebaza ssebo mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwebaza n'obuwombeefu yatuula ebbali naga nti mu meeting eyo ssebo Abedi Bwanika bino tewabitegeera naye yo kyali bwekiti yajja n'ayita ba kapisti ne babade olulimi lwaffe lwa ghetto ne ba intellectual ne balooya ngabo bakatana abamusisi ba stakeholder n'abasabi abamanyi ebiro naye president yayogera so mukama wange byonna sigenda byogera naye kankuotinge y'akagambo kamu ke wayogera yagamba alina ekibiina nga bw'agambye naye nga ye bw'ajja kubwa president si kyayimiriramu okategedde ako yajjanga independent kwata wano yagamba ekibiina bwe kiba kiki niye nga buli waki yajjanga independent ajja n'amasepiki bonna abaali bagamba nti no tukozesa Abedi Bwanika buli omu n'atumya munne nagalindako ne bakisooka banoonya ebibiina Museveni yabawa ssente bigolo si byawe okategedde kakati awo kankome katono nnyo awo chairman Nyanzi ne president ne tiimu endala yezuula mwami Kibalama ne president nga musirifu ali eyo ate naye era oluvannyuma najja ne koodi ate lwaki nkulaga ebigambo bino otegedde lwaki mbatumiddeko senga kati Nuupu teriiwo kubanga omugalatiya senga agamba ababaka ba paaliyamenti bange balodi kansala nero si wano nayo yandizeetuumye yensonga lwaki nsoose kutumira Abedi Bwanika lwaki tebamulondako ku bukulembeze bw'abalokole wadde golooza bakanja tebamulaba nti muyaye nga mmaliriza anti kati waŋŋambye mbuuze ku bantu oba bantandikire ddala kale okusooka nkwebaza abantu bangi nnyo bavudde ku bintu bino babiga ebintu bya Bobi Wine bino ebintu si bya Bobi Wine bino bintu byaffe naye neebaza omwami ono Kaye Wisdom naawe ne baganda baffe bonna okwekuŋŋaanya nno wano eno si kyangu notta obudde noyogera ku nsonga ez'ewaka era mbeebaza ate ne nkubiriza ne bannaffe abo abatannaba bannange luno lutabaalo ebintu bino temubitulekera mujje mwogere ebintu bino buli omu ayiiye kwamukirabye abantu bwe tubadde tulinamu essuubi bonna baakyuka mwalabe muganda waffe
Segawa ow'amaaso maaso mbira yafuuse Segawa yalo John Segawa anti mbasaagala bamalayo maanya gaabwe nze nala Segawa nengamba mukama eyajja mu mbeera nti yajja nga wa people power nga n'ebigambo bye ne kati ate bw'otunuulira Kazibwe Kapo obwongo bwakozesa okuddamu John Segawa the intellectual kubanga Segawa abadde mu America nga gw'oli mulokole kanokoka omanyi nti ekyo kyabwa Katonda mwabamu abawana bampuuga nti Katonda asitulaba abanafu n'abatuuza n'abalangira ekigendera kiri nti Katonda agezaako kulaga bannayuganda nti bano bwe mwali mwesika ba John Segawa tebategeera babadde mu America nawa basendi kati n'aleeta Kapo kati abantu nakwefu ensi etunuulira nze nali simanyi nti Kazibwe Kapo can reason analyze issue like that. Katonda ateekawo platform okulaga bannayuganda nti Uganda sigikwasiza ba John Segawa ba Eddie Sendi nina abantu bange nga Bible wegamba I have my own remnants in Fisi kati ba John Segawa nga bava kubanga babale abali n'abaagala okufuna n'okwonona Uganda batono tebajjuza bombardier ya Uganda Katonda aleeta omujiji gw'aba Kapo bakwefulukuta baani who knew John Segawa asobola okwogera Kazibwe Kapo na mu reasoninga nga buli muntu atula ku video naga abanna ngono gayi yali luddabo genda maaso lwaki njogedde Kazibwe Kapo oyo abayimbi ba kadongo kamu babayita badongo nga babanyooma naye bana abayimbi abalala lwaki mutuyita abadongo nze nkuba lwaga abakadongo kamu be badongo babanyooma nnyo kyova ne Wile Mukabe yasiba enviiri kati exactly naye lwaki ate bw'otunuulira content ennyimba ezirimu amakulu z'abakadongo kamu kakumi owuliriza Wile Mukabe ayimba luyimba olwo sebata tadda mu kigambo omugenzi Paul Kafeero ate balanzi abayimbi balanzi kati Kazibwe Kapo n'atuula n'aleeta issue n'abuuza lwaki oleeta ebintu by'omu luggya essimu y'omukulu togimanyi ngimanyi can imagine bameka balina essimu omanyi nze nina mbadde mu gundi eno nga ngezaako okukola interview kayi n'abantu ab'enjawulo naddala lwakuba nti ngenda nfuna disappointment mu baana abamu like nga Sky Soldier namuwa obudde ne muwuliriza nga ndaba gyagenda ategedde kikyaliko naye ndi surprised okumulaba nga anyway ye I cannot judge him point of collection katono nnyo omukubiriza wa programu eno era ogenda kaluubirirwamu nnyo naye onoogenda mufuga munfuga nkulabye nti okyali ku version eri eye Kampala ethical behaviors eza media oyagala ne bano betubika bafuuka dangerous n'okusinga emisota bwoyina okuyamba oyo atulaba kubanga kati olese example ennungi eya Sky bwe wamukola namusangamu wamusangamu mu platform kati nga bwe nalaba Mark the Ghetto Speaker nga naye alina kyakoze kubanga abo mbasisinkana almost the same day Mark the Ghetto Speaker Sky Soldier Gaddafi Gaddafi samukolako ko ne General Gaddafi ate mulamu nnyo namulabako alina akantu ke yakolako nenda banga kalungi mulamu nnyo oyo so kati ndi disappointed mu ngeri emu oba endala ne wakwade saagala bajajinga naddala kiri bwe kiti anti kati ekyo mmwe muwulira mutya nze wemanga nali ntunulidde olaba omwana oyo Sky Soldier alina ebintu mbi yayogeranga ng'akootinga ebintu alina omuntu bwe yasomanga Malcolm X alina abantu bwe yasomanga kwegamba oba yabikoppanga ku principle simanyi kati nga bwabireeta bwatyo otunuulira omwana ava mu ghetto n'engeri gy'afaanamu Sky Soldier engeri gyakutuuseeko gyayambadde ebintu bye gyazze nga n'otunira ebigambo bimuva mu gani omwana ono alina mu future nno bantu mulaba bulabi kati mwe muwulira mutya
abalinga abantu ababasembezanga abamulika ababalika ennyinnyinnyi. How do you feel ng'abaana nga babavaako for sure? Anti kaakati omuntu bw'afaanana bw'atyo tuwulira bulungi. Lwaki? Nti maaso awo nga tukutte obuyinza tajja tutawaanya. Wuliriza kati ate mu ebyo mulaba byakungulu. Abaana abo abamu mululu. Kati ate ebyo gwe byolabye ate bye bitono. Oyo yatuyamba baali batutiddeyo mu West. Oyo ayogera ennimi zaawo wonna. Weeyo. Munyoro. Ayogerwa Olunyolo, ayogera Olunyankole, ayogera Olukonjo, awo mulungi. Era twaliyo ng'ennimi yazikola ki? Yazikyusa. Kakati state ebalaba. Never identifyinga. Bwajja. Emuga nti data obadde okozesa wa ssente mmeka nti wa mitwalo 2 era tebatuwa nga bamuwa miliyoni 2. Gamuga nti awo ojja tukubirako n'ekyo. Abaagalera ebya is a come is a go. Buli ekijja amangu. Era kigenda ki? Tuyinawo ba Sky Soldier bangi nnyo. Abagenze mu ngeri eyo. Tuyina n'abangi. Uliriza, tuyina n'abangi badumba abakyaliwo. Bakabogo eyafudde abadaggulawo geeti. Kakati abantu bo balaba nnyo abakyamu okusinga abatuufu. Tuyina abatuufu. Kiringa ng'ogamba katono nnyo. Abantu basobola okuloba bapasa babalokole ba bedi bwanika babujingo. Nolowooza nti bonna bapasa bwe batyo. Bayibuli egamba Katonda nyini agamba I have my own remnants. Nina enfisi. Abasumba bangi bali eyo nga 10 abatuufu. Era nga nabo batunulira bujingo bamulabanga nga onogenda olaba omuzannyo. Bujingo batono nnyo. Katonda ayogera Sky Soldier. Nejjukira tubadde ne Gayo yakafa nze baabika Gayo ng'afudde n'amanyi ganzigwa na. Kabogo buli natuka ku kisitebe kya nakugamba. Ng'akunyonyola sho ya olokoso nga ku kigambo nga wadde obyogera. So Mr. Moderator, Madam nakano njagala okalabe. Nti lwaki tusanyuka? Sky Soldier waava. Abaana banyiga bakwata essimu okuzeetunuzaamu. Olwo tufuna ba Sky Soldier 50 mwomu bawaiza omu agenda 5 ne bajja. Omanyi ono art it's all about creativity. Omanyi ba wisdom bameka basobola okuyimuka. Gw'omanyi kankubuuza ekibuuzo. Gw'omanyi ku side yamwe ey'aba bloga abawenze bayirawe. Tebannaba bulungi. Batandika nze ne lisiti lwakuba saagala gw'obamanyi. Okimanyi nti nno nammwe mu sayidi eyammwe ate tulina replacement yammwe nti naffe essimu tumanyi ozikwata. Era ne tukiremeza. Kakati bali bagenda ne baga nti omanyi kubanga nabali eri baagala accountability nga gye basaba Anita Amongi era kyovola abanamujusise babatandise. Lwaki accountability? Nammwe musaba bingi. Essimu njagala Pro Max, iPhone, njagala laptop, MacBook, njagala headsets, njagala biki, njagala studio. N'oteekayo nga bano badini Lubowa miliyoni 5. Ne bagamba zezo nti ye ne bakuwako 10 10 nno nokuwa 10 kakati ne bakugamba agasoko okole video ulirize era bakola by'ababalamu kuba bafa amanya tugogera balamu waafunidde sente bo bakuletera equipment yennyini ne bagikwasa ne bakusimba n'obukadde 10 kakati ne bakugamba tusayiningire wano nti machine zimazeewo miliyoni 10 ojja kubeera mu bintu by'abasajja. Ate nga nawe ojja kukola nga toli contented kubanga wasayiningidde bali exactly wabasayiningidde miliyoni 10 bakuwaddeko miliyoni 10 ne bakukwasa ki equipment ya miliyoni 10. Kakalamu kati kansoye kubuze bwe kikwewunyisa ebyaddala nga tuze mu byaddala Dini Lubowa ku bukugu bwalimu n'akeera n'etunzaamu kamera n'agamba statement eno nga lumu ogw'omukaaga lumu teri MP1 sigalayo na inze ngenda bakubira no pupakuta nga lumu
omanyi nti ensi yonna yali erinda nga lumu era baavayo okwogera nga ziweze bbiri nze namugamba oba yeno egenda naye omanyi lwaki yakyogera eba pressure accountability bali abasajja bamuwa miliyoni 2 musajja twakuwa ssente bali abasajja bakola nenze ekinnuma abaganda babagula magumba bali abasajja bazimba za apartment kyanja tidini Lubowa n'amagezi ge miliyoni 2 the list plot ye Kampala eri miliyoni 79 bamuwadde 2 ne bamugamba ofunanga ekizibu okubira ono DPC era amanyi dini Lubowa gayogeza tineba mukwata akubira ne bakola ki abaganda babakomyawo tuba dini Lubowa ono amukwata wayiso nga bakubadda muri amute naye ogenda kuba mu mbeera eyo lwaki njogera ebintu bino tulina ne TV station ne radio station no show ya lero no mujikutte ekisajja kikulu ate ndiraba mu 2 nze emu ku bintu byendowooza abantu abageno singo funa obuzibu media personalities ba bloggers 225 225 kankubulye n'ekigendo tuka kubamu abamu bagenda kufa sure kisoboka abamu bagenda naye abamu besetinze ddala abamu bagenda kudduka eggwanga ati nze kankubulire ebyange naawe ogenda kwogera ebibyo lwaki njogera ebintu bino president babadde bamuwa talk shows ku radio ne ku TV station nga ziri booked bulungi nnyo naye nga batukubira essimu okuverifyinga Robert Doba style tubadde oluusi tulanga nga tumaze okuverifyinga nti batadde ku pages zaabwe radio station yes okay kubanga babadde oluusi batulabisa ng'otaddeyo ate balina bagati ne bateekayo program endala okufunirako viewership etali yaabwe kubanga TV ze Uganda ne radio zaagwa ki ekigwo lwaki njogera ebyo gye bamuwadde nga ntuufu tuba ne footage gwe twagala bamubalansinge ne mu talk show mu byogerebwa naye nkubuulira producer abeera n'owayiso mu station munda amugamba leka ayogere bwogezi amale agende tamikisinga njagala mwenna mulabe talk shows za teba mu mikisinga ku TV era abaana bajja ne batukuba obwama ne bagaha fenaffe gwe tuwagira naye okumubuuzaako mugenja tukikoze naye omulimu gwange guli muki lwaki mbyogera bino mubadde ku media mumanyi n'okunsinga ebintu ebituufu nga nzira ku kibuuzo kye wambuuzizza tusuubira okunyiiza abantu bangi abeeyita ab'ettaayi n'obukooti kubanga eno kozi si ya wa kitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eno kozi y'abantu era gwe kasitookola ebyekisiru bano basega wanga ffe tukulinnyako nga tukubuuka nga tugenda mu maaso yensonga lwaki neyiruddamaani adduse mangu omanyi twogera n'omutima gwaffe angiridde wano kyeyabadde agambye ezimu ku kooti yagaa nti Mpuuga is my fellow Christian my fellow Muganda is my boss is my role model. I could not judge him for taking taxpayers' money. That's why I kept quiet. Kati kansowe kubuuze. Kati kansowe kubuuze. Nina kansowe kubuuze awo nyini. Mpuuga bwana mukulu. Ndirako Mpuuga ne bwana mukulu. Ani boss won. I don't know. Kunyonyora oli akoze kodi. Abantu ambe tulina bakenda dda. Agambye Mpuuga is my boss. Segeze teri mulala. Mwe mwegeneza abantu bali ku accountability muri kwawe kyokubiri kiyaga muloko esimu katuliki. Chakola akimanyi. Mulokole. Anti kakati ffe abantu abamu kiyaga biri byo yayambala ebyambalo bya papa. Ne bamulumba ne yenenya. Nalokoka. Bwegenda nze nkigambye. Akabeera kyegani wabatali. Okay, it's time to be corrected. Tofaayo. Kati ekyo kyayogedde ekyo statement eyo giraba. Abantu katika mukamba bude Museveni okwekumira mu buyinza ne wakwata budget yonna eya Uganda n'agimala mu security n'amanya nti ali secure n'okuwa opposition people be yateekayo akikola. Mulaba wonna saga eryawo
bonna abo abaana bagenda funa sente. Era woba oyagala sente mu Uganda kati kwe positioninga waliwo bw'olaba bloga kati ng'abadde takuba bulungi kintu kya Bobby mu myaka gino ng'anoonya ekifaananyi kya Bobby manya aye positioninga kye kigenda omuweesa sente eri ennyingi. Era waliwo nze gwendaba asumuludde yalumba Bobby we yagenda ku kundi. Bobby yali agenda ku kundi akatolu bw'amako Africana ng'era John Sega we babirimu najja bw'ati n'agamba omwana nko era omwana yali wali kasa Bobby yali atudde n'ayimuka bw'ati ogenda omubuuza no Bobby yali ayingira n'adduka bw'ati omwesooka ekyo ekifaananyi n'akikuba n'akifuna nemmanya nakwala kati pe tusirikane nga okay tayeeyiiye. Bobby alina ebintu bibiri. President Robert Kyagulanyi yalina ebintu bibiri. Alina kye tuyita omukisa. Akuteekamu okwanjulira obwanjuliza ensi nti bw'ati ensi ekukkiriza. Ekyo nno babadde babiri. Omulala mukama waffe mulwadde bamuyita Ssaabasajja Kabaka. Bobby kasita akwanjulira ensi ebeeko. Bobby kakunuunamu amasannyalaze ne bwe bakuteekako emikono ne baleeta n'embaata zino ezibeera ku mazzi oba ogenze. Okay. Ekyo kiremye okumanyibwa ba politician ne bannamiziki bagenda ne bagamba ffe tumumanyi ayimba tulone yamuwandikiro ne bamukolako propaganda ne babawa ssente byonna ebya federation ne bonna babuuza okujjako okuzaala abaana be bazadde be bagenda okwegaana. Bobby Wine tebamuleseewo. Bo okwegaggawaza ng'abantu balina kye bamukozeeko naye abatuma abadde ababuuza kubanga bino ebintu birimu report ensaasaanya bw'esinga ennyingiza. Nina ka video kendabye wano olwaleero kandabo bansobola kuwa wano njira njogera maaso ba kakati oyangwe mtandike sebo kakati bwotunuulya nti nno ensaasaanya contract bagibaggyeko kyovula nti bano basegawa bakyapapala bamuwa ssente z'omuzannyo eyo tujja tuukayo. Omanyi nti omuzannyo gwe gwaliko ssente gwakatolo bwama gwe wateeka national theatre kakati bwe babanjizza ssente ate era ffe tujja kusonyiwa mu bintu ebimu temulyanga ssente za dikiteeta akunamya. Kati kyobula nti yeefuula ng'akuba eno asobole omutango oguli eri ogukola ki ogumalayo. Kati abamu ne bagamba nti ono temukyamusobola tugenda mukwasa bannabyabufuzi babadde naye era kyovula nti Museveni yagamba nti munupu bulimu abantu be kati mukyalaba bampuuga ate mulimu abalala ntunuulira mu maaso mubawadde omwaga. Omanyi Sitaani naye Sitaani yagaana okulokoka naye byamutuukako mu bimanyi yafuna mukira n'amanyika bangi abafunye ntunuulira mu maaso nkulaba nti mwenoonya bangi abafunye kati gwe waliwo ate abo boolaba abavuddeyo waliwo n'abakyakolera undercover naye nga bamanyi nti nno bagezi nnyo ajja ku kitebe n'abuuza ebintu naye abaana bana era twakyogerako n'ono katambi kano President Museveni yabadde akwogera ng'agamba ki kyalina ebyokwogera yabadde n'abazungu yabadde ludda wakisinziira baani be yabadde ayogera nabo. So now, Bobby Wine, instead of understanding the social issues of his so now Bobby Wine, instead of understanding the social issues of his in philosophy, not a class but a substratum of understanding the issues of his substratum and looking for allies, because I'm an ally of those children. That's how I started free education in 1997.
Why did I start it? At that time, we didn't even have enough money. But I started it because I knew these children cannot afford. Then I have started very many programs: youth fund, women fund, this fund. Cheap capital for them instead of looking for allies, which the others are doing. Kankuvunire ekigambo Museveni kyayogera naye Guy mwana wa Ttima agamba bwati ti Bob Wine ifo kyokunoonya abantu banaakolagana nabo nga olaba mawo we yajja bampuuga babedi mbutakikoze n'agamba bwati Museveni kinze kwolaba nze nyambye abavubuka abo natandika primary education y'obwerere naye ekyo alimba it was eyogundi yali of course Merenya yajja nga bawe ensi za Africa zonna zigana za Nigeria tekyali kya Museveni. Those were millennium goals. Abaana ba Africa tandika okukola ki okusoma n'okuwandiika bone bazingiramu zibba kati ekyo tekyali nti Museveni yakiya nti free education ya primary mu Africa atandika Uganda ekyalimba ageta basiru n'okugema nti no yatugema ate yatukuba mazzi Museveni omanyi mazzi water akunyonyole ne kino omanyi Museveni lwakyashataleka ko mask nga covid yagwayo nga n'abajja omulaba basooka bagema kati kankunyonyole gwe oba tokimanyi Museveni bino byalabaddaana atwina amukuba mbu amukuba ddagala gaali mazzi tebamugema ate nga ne ssente yazifuna kyenkunyonyola ensi yonna olemeddemu ebintu bya TV ne radio mukulembeze kamunyonyole Kakalamu oli wano mbuulirayo omukulembeze akyambala masiki gwe ate otambula n'okumanya neweeba China waba COVID teri ayambala masiki Museveni ayambala masiki ne waba afuluma president asinga obukadde we Nigeria ayambala masiki ne Buhari abadde omulwadde nga alwala zikansa ayambala masiki Museveni omanyi lwansonga bamukuba mazzi teyagemebwa kiba ate yekka yasigazza masiki obadde kinaawe era olaba omuntu ataddeko masiki nti senyiga bino byolaba nti senyiga alina senyiga ate oswala mu bantu kakati nkubuulire ebyo byayogera Museveni ebyo yabadde ayogera n'abakataala banne teriyo muntu praising who ng'agamba abamu ku bayimbi agamba abayimbi banne kubanga eno credit education bajeewa ng'agamba nti bo banoonya ye abayimbi banne bamunoonya abayambe mu eyo sector gye bategeera mu myaka ana Bobi Wine abaddewo Bobi Wine wa myaka ebiri muganda wange okategedde ekirungi nze mbadde mu myaka ana Bobi Wine abaddewo Nigeria waliwo omusajja amuyita Obasanjo yakera n'atwala akalango ku CNN nga kagamba nga yennyini yakalimu agamba Nigeria is that bit of Africa bakaye wisdom be Nigeria nga ne badda video ba Wizkid tebanamanyika ne bamulumba ne bamugamba sente zosasudde ku CNN zikwate kola ebintu ne bamunyonyola corporate wayina okukola n'agamba okay ne bamugamba toddamu kukola ki by that time ne Uganda yali egenze okulangira ku CNN ng'amama babazi bakiri mutulwanga nti batula sikujja now bano Basanjo in 10 years Nigeria bakola bati bamubalira nti kwata ekisooka kendeeza data one nti omuntu asobola okustreaminga oluyimba lw'omuyimbi Nigeria data wa sente entono tobola omuyimbi wafulumya oluyimba buli omwana olabira ku streams tobola abayimbi be Nigeria bafuna nnyo sente ku Spotify baba bala streaming bo tebamanyi byammwe bebacharginga data ate yo program tugituulemu kulaga ebintu ti bano ba Eddie Kenzo okujjako okubeera mu buwala okweba kakolera celebrity moment ezo ku Saturday oba Sunday ate tujja byogerako I did kibuza ragati benchmark in Nigeria, Sweden, Denmark, nemuleta bwenti sale. Video kwa sent is wasting time. That's one. Two, Eddie Kenzo tumuwadde emyaka emeka bukyafuuka president. Kiki yali akoze okujjako okuwasa minister simanye gwazaddemu. Atudde ne Museveni okujjako okwegaggawaza. These are structures. Twajja mu UPRS mu myezi 9 twakunganya milioni 5 plus omusajja n'akima 3. Kasabi kimanze nende kulira. Nga mu myaka 3 tebakunganyangako sente zo ziwa abayimbi nga tubaga muzigwagire neze balekayo baagano ziwa abayimbi.
nchogera abayimbi balababo Eddie Kenzo nenkubira amati ne mugamba ngamba Eddie Kenzo bajje wano kunakwa kwa kala cassette bazitwala mu myezi mwende je twamaloko wowe yaga tujene sesanga atule wano Julie nga tebasi collecting angako we bakizura omusajja yakime ebyo kati bine ebintu byogera Eddie Kenzo we yajja na uli abali mu meeting ye ba discussing amanya gange nengamba okubeera naba omanyi waliwo obutasoma siwe kati omwana we gulu akifunira mu ludda kati dabayo ekyo Museveni kyayogera ngenda kugamba yaleeta Eddie Kenzo aboogera olulimi lwe nga bamanyi we tuleeta Eddie Kenzo ne tumuteeka mu ssente si sindi babyonoonere ddala ebya music era Eddie Kenzo byaliko si bino byakuba show Bulaaya bamugula emmotoka y'ebwerere ne bamuwa wooteri asobola okukyusizaamu abakazi embuto ziri wali nga we zigibwamu n'okubeeraawo ate bamuwa ssente zonna waayi tobola bilioni 13 wezaafuluma kubanga Eddie Kenzo atula wali nga olulimi olwogera tamanyi luzungu olwogera si Luganda nga lwayogera tebasobola kuyita Sindi era Sindi yali amanyiwa Sindi oyo omukazi Sindi ategeera naye byatuuka mu ssente Eddie Kenzo tamanyi na kugatta maazi tobola yagamba bw'okola 15,000 n'olyako 13,000 n'oterekako 14,000 n'opisako agamba omukulu kati oyo omulete mu ssente za bilioni 13 lwaki gwe baleeta because kugamba ziro ziba mukaaga the guy speaks their language tobola baakuba Sindi abitegera ne baleeta owa tribe yaabwe Museveni tabeerangako na kirowoozo kya kutereza art industry okujja gyo javuwaza Nigeria Obasanjo bukyakitandika ba Wizkid bajja n'abalala bazze music industry Nigeria si mukulembeze yokola yokka ne bagaggawala Uganda Museveni tasobola bikola lwaki okujjako ng'omwana we yatandise okuyimba omwana we walitandika okuyimba ali mu film industry ani era ekyo kikyamu ate alina muko ate ekyo nakyera ojja tweet era tukikunyonyole wano wooli osobola okusitula drone no shootinga at free cost anyway osobola okushootinga n'ekibuga kirimu ne restriction okushootinga ne helicopters ennyini teziflyinga mu Kampala filming ereberadde kuwa kino oyo kyayogedde drone bobo oyagala kumanya nti Uganda bali abagifuga kulongoosa busa kye bamanyi bagiwatimbira wali eri ku airport drone one gitwale eya kamera osobola kusaba bagenda gikujjako kwa Museveni tabimanyi amanyi kusangula nte busa na birala osegedde kye ngamba bameka abatsayininze ku list bameka abakyagaanyi obabaka bwakategeerako so far tubanja abantu 10 mainly tubanja gwe twagoba ku bwa commissioner akyalina kadi y'NUP Mathias Mpuga aina nayo kwesayiningirako bayego yigubi asobola otwanguyizako naga nti ndekulidde tolandi n'emikono tubanga abafuuse n'awamaanyi ekirala ekirala aba atwanguyiriza osegede ekyokubiri tumubanja apology fene tumukyawanga uliriza no betubanja emikono tubanja omukono gw'omugalatiya yazze n'agamba nti president w'ekibiina kya NUP era president we amuyita ku mukolo e Masaka ajja abeerewo ne teyamuyisenga mugenyi mukulu president wabeera ye mugenyi omukulu kati oba simanyi oba abeera mu Galatiya oba aba mu Levi oyo ne tumubanja omuki tubanja omukono Lulume Bayiga dokita wankyukakyuka tubanja omukono ogwa Joyce Baagala Ntwatwa munnamawulire mpulira nti mutendeke tubanja omukono gwa Kagabo dokitali Kagabo omuna NUP beninako obuvunanyizibwa ng'ekibiina beŋŋamba ebigambo bino ako Kazibu Bashir yataddeyo oyina omukono gwa Kazibu Bashir asobola kuteekayo oyo yasooka okulyanga anaabeera omunaku
n'agula TV ya Katolo Bwama ne bamuba miliyoni 6. Mwana Mama Dinsereko akoze sente mwabo yasooka n'akwata Katolo Bwama n'amuguza TV etakola miliyoni 6. Ne Bashir era ne sente za Museveni baziri mbisirani ne bamuguza TV asibyako filimu za North Korea kakati ebyuma ebinene eri akyayagala kuwulira. Tubanja omukono gwa mbwa tekamwa. Mukama Kakembo negwe ow'Entebe omukulu ngamaliriza kubanga ngambye baani abatannaba kuteekako bwe nayogera nti bali 15 tajja funa ki kati neesalawo mboogera erinnya ku linnya beemanye bakole ki baveeyo. Jimmy Lwanga owa Buyikwe tukubanja omukono gwo n'abalala. Ani? Kalwanga subiri abusujju. Simanyi atadde. Kalwanga oyinza. Abatulaba kabatubuuliraawo. Mutubuulire. So bebo betubanja emikono. Ayuda tannaba. Yudamani tugamye mu video nti yataddeko alabika naye ebigambo byayogera tebinyuma kuwulira alabika ali mu kodi. Muganda wange Yudamani Kiyaga oli mukwano gwange naye bw'oyogera olulimi lw'esitegeera waliwo kye tuyita yakoze video n'abatangaza nabaga nti bimuwulya ne byemusibako aguma tugambuzi muli sango ayita atyo ono bosi we yawo nti mukwano gwe bosi we yamuwa kaadi era ye bosi wange kyagamba nti nno yakolera omuntu tulina babosi banjawulo kati ono yali bosi wange ow'ekitiibwa Mathias ne bwe yalemera ekifo kyeba kati nze ndi wano nga baŋŋaanira ekifo kye bampa obwa komishona bute zaaka butuuleko tutandike ku layini endala nenze kantandikireka tumalirize kubanga kamalize bwenti ngambyanguye ngenda kwogerako katono nnyo ku hotela Pearl of Africa Hotel nekino ekya Hildaman abantu bakitegere bulungi bannayuganda musolo tukwata kuba yenjogera yaffe naye tubagamba bino mwebeereremu bireme kugwawo mulyoke mukole ki. Hildaman yamanya Bob Wine nga tamanyi nti alimanyayo mpuuga akoze post eyo mmwe mulabanga etategereka mweyo post identifies ani mukama we his boss immediate boss. Hildaman omanyi nti no Eddie Kenzo we yali alumba Bob Wine Hildaman yayimirawo nnyo ng'agamba gwe tozanyisa role model right now role model gwayita role model y'empuuga muyobufuzi katubuuza Hildaman yakyukira wa okugamba Puuga nti katono nnyo bonna nga bwe baaranjula mu lumbe lwa Katolo Bwama nga president abalireetingako ku copyright law yajjayo Kiyaga yajjayo yagamba beebuuze ku Kiyaga beebuuze ku John Segawa beebuuze ku Bujingo oli Bujingo oli owa comedy n'agamba beebuuze n'okumulala looya oba gwe bayita Silver Kyagulanyi oyo yalinganga nti ebintu bye bikyali mu pipeline entuufu naye abasigadde bali mu koodi. Ekibuuzo ebyaddala kakalamu okujjako nga totegeera of the two newe leadership because Bob Wine inspired those people. Hildaman yatasobola kuba Mary yakyambadde nze nva mawokota wallahi ng'ogyeko famire yani yaba Bob Wine bamubasinga ettaka ewaffe balina olusozi lulamba jjajja ewalakira kagaga sobola mpulira amasiru actually nebaza nnyo yendawula owa investigator nalabeka audio nga ka video nga agamba naye Bob Wine ne famire esiba naku nannyonnyola bati nebino nabibanyonnyola dda jjajja wange ensuubuga ali mukwano walakira jjajja Bob Wine two families you believe in this abayo katono nnyo Wokota family ya Bob Wine nkugamba ez'amaanyi ey'Abameria eyange because we tubala numbers ne tubala in terms of land occupation ne sente okiwulira ekyo kye nkugamba nti family nene ezina ettaka ngundiivu
nti ewaffe wootuuka Empambire waliwo ab'Emmamba n'ab'Engeye. Nze just awoka tulina abantu nga 5 awoka Empambire nga tonaakuleeta bano balondera Kampala abava Kampala ne badda okulonda. Hilda Mania tasobola kuba Meria if it wasn't Bobi Wine. Naye kati tubuuza Hilda Mania yali ayombesa Eddie Kenzo olulinga Eddie Kenzo avuma Bobi Wine nga Eddie Kenzo ava Ivory Coast wawakyukira kyekino Museveni kye yagamba nti ninayo abantu bange nti wensindikayo mpuuga ajja kuŋŋambira ku bana abaana okawulira. Ekyokusatu Muwanga Kivumbi mugezi yalabye ekintu afa nakyo nti Bobi Wine yali ava mu kuziika yali mwanyina yali ani naite wa Muwanga Kivumbi namuga Muwanga Kivumbi batali mu kuziika ne bakunnengeza webale kujja kunziikirako kampite wano okiwulya. Uli ebintu bino Muwanga Kivumbi yajja oziika naye ng'ate okulinana Bobi Wine yakoma eri yamunyeganako. Bino ebintu bannayuganda muwuliriza abantu aboogera. Bobi Wine we yajja wa Muwanga Kivumbi ng'ava kuziika yayogera nti bakunnengeza ng'ozze okunziikirako ne ŋŋamba mbadde nzira e Kampala ne nga kampite wano mbadde simanyi nti mulinawo omukolo nzize kukwebaza bale kujja kunziikirako naye oyigamu ki Muwanga Kivumbi ne we yajja nga Bobi Wine afiiriddwa yawulira ensonyi okulina Bobi Wine yakoma wala. Ndowooza Muwanga Kivumbi we yabaddeyo ne yeekuba mu mutima n'ajja ku CBS yazze n'empapula n'ayogera ekintu kino mukiwulire n'agamba bubuno obukakafu ebyaddala budget ya 2001-2002 temwalimu ssente ezo ziyiza mugende ku answer ababyogera medicine kunaga katugende mu bulango programu ya CBS tebagikomyako bwe batu okitegedde nti bano abantu kati gwe bw'osabika ebigambo gwe kakalaamu bano abantu bo tebakyaswala. Kankubuulire eyo radio navayo ne ŋŋamba abantu because I know ng'atuse ku point Kiiru ne Joyce Sebugwa we basingamu shares bakosa erinnya lya Kabaka nga goodwill si ya Kabaka sirimba bino bye byamazima nti Ntaka yali agenda kuguza Kabaka TV kubanga gye yali ayagala Deuta TV ku last moment Ntaka jja agenda okulaba Freeman baguddewo ki Ntaka ayagala okugenda okugamba Kabaka kyagobya Ntake tasobola kulinnya Mmengo bamufuumula asigala ku bintu bya kanisa owekitiibwa Ntake ye yasinga okuleeta kampuni engundifu okusonda ssente z'ettapaali okyamulaba mu bya Buganda. Kakalamu tujja okwogera wano we are not wasting time. Twogera na bulumi ne bagamba abantu tebakyalina mpisa. Ekibuuzo nze genda obuuze wale yakola post bwati nga nyina kuba simu kwogera ku CBS wale nankubera n'akaye balabye post okuva mu office nga oyo tomuleeta ku CBS n'abannyonnyola ngenda kuba simu wale omumanyi nze just najja buzi na questioning achali kintu aki nayogera mu video nti banaye ndi mulwadde wa allergy mama wange a refined doctor mmanyi kye bayita obutwa ne allergy teriyo allergy eyo kusumbula lususu ne lukola bwe luti buba butwa ne mbinyonyola nga mbinyonyola mu video nga ndowooza bennyonnyola bange bajaga wisdom wajajja wange asoma Bungereza maama wange ebyo mbimanyiiko genda obuuze Kabuye Boston bwe bamuwa obutwa era skin yakola etya olaba Segirinya asobola okubamu ebirwadde bye ebirala naye temubulwamu butwa kubanga skin ye ogiraba esumbuka simple as that tine waaba yalwala oba kansa oba naye nze ka standard those signs kiregedde okubanga kirimu ki owulira kyengugamba muganda wange ne batugoba Muwanga Kivumbi for the first time Munnayuganda atawulidde yabadde ajjayo obujulizi ne bakuba programu yakubye katuwulira oli omusajja ya medicine kalowooza nti abantu basiru gwe Abaganda CBS eyo mugiraba tugiwuliriza Abaganda omuganda ye muntu asirika bw'atolooza tategedde n'asirika gwe kati mbuuza bagoba Namboze ne Muwanga Kivumbi bamugobye Namboze bamugoba dda kati questioninga Katikkiro bamugoba dda kati tubuuza ekibuuzo Mayiga ye Kabaka kati wa Buganda kazonjogere kano mukulu addemu katono nnyo labayo kano akantu Pearl of Africa hotel eyo giraba nakasera Museveni yagambye ndowooza bagenda giwa biliyoni ngaaga
aya mbogita sebadde tokola magoba Sembule bamuwameka ebintu bibiri Sembule yali ayagala bilioni 2 nga yakolako ne radio e Uganda ebintu bibiri kikutegeeza tuli kiddako njogera nnyo ekintu kino Museveni alina ebintu byakola nga abategeeza mwe baremi tisiri mu Uganda oba saagala bana Uganda oba ebyo ebintu bye bazimba byabwe genda ogende kampuni zonna Museveni zaali vampingo ziteekamu ssente wallahi ziba zaabwe bakosa amanya g'abantu balala eyo woote tosobola gingamba Sembule yasaba bilioni ezi bagenda giteekamu sebo ngamaliriza n'akantu kamu okusookera ddala nsanyuse nnyo bw'ogambye mbw'ogenda kudda naye peegi nti baagitwala kaba kagenderere abantu bano nange layini yange ey'essimu ntwala omukisa 0752 bwe batuzuula nti eno tulemezzaamu kati nina yantwala omukisa era inakyusa n'akawunti ntwala era omukisa okutegeeza ensi nti ennamba yange eya 07524440 baagitwala wayiso yagiyina WhatsApp nze njiyina ne page yo baagitwala kagenderere ng'omusezi akogga lwaki ebintu yes lwaki binene ebintu njagadde bibuulira bannayuganda nti ate gwe wali dangerous n'okusinga covid ku nsonga ya isima bakweraliikirira era bakutya mu ekyo bannayuganda mwenna abatulaba era abatuwuliriza waliwo abasajja abatandise okujja nga boogera busitole bwa Museveni n'enziba empale ye n'enkola ntya basajja bayiso bafunye script empandiiko obulungi bagenda kweyongera nga bagamba afande muntu mulungi afande wanono yabbe ekisanirizo afande bano be bakola script weeri nnene okukyusa emitima gy'abantu babalowooze senti Museveni mubisi gwa njuki tusigale ku mulamwa tulwanirire eggwanga lyaffe okukyusa Uganda eyawamu ffenna mwe tuneeyagalira ku lwa Katonda n'ensi yange.